Yes, nkwaniriza kate kano wasibye otya gwe na following Fadi TV nenkwebaza nenkugamba nti ekyamazima kyo kiwakola kyamaanyi okubanga wa subscribing ate n'onyiga nekkade wano updates mba nazo each and every single day obutazimissinga just olina kubanga subscribing ate onyige nekkade obere ng'ocheckinga nako wano ku Fadi TV updates nja kuba nzibatuusangako jjukira olunaku olwaliro twakiridde maziga aga musajja mukamanyikidwa nga Jimese Kabito wali mu bitundu by'Essembabule era ng'onabadde asaka amawulire mu bitundu by'Essembabule jjukira CBS ne Eyaase nga zina abasasi baazo abamawulire eryali Rakai eryali Essembabule eryali Masaka baba bakola ki baba n'obufumu basaka amawulire era nga amawulire gonna agabaawo Essembabule Jimese Kabito kkiriza obagaana abalina okubanga kola ki agakavalinga nakola ki n'agawereza CBS FM olunaku olw'eggulo tebyatambudde bulungi ku sayidi ye era ansa kugamba ebibuuzo bingi naye ate ansa ntono ebibuuzo bingi ebikyebuuzibwa kiki ekyasse Jimese Kabito kiki kamuviddeko kubanga afa kiki ebibuuzo bingi answers ntono ono abamulese bamulese ku piki nga nabagambye ne bamukola ki ne bamusuula wali ku ddwaliro e Lubaga wabula babadde basatu omu n'adduka n'amulekera munne owa booda era nga bageza kubanga bakola ki balaba ku CCTV kamera ani ono eyagenze yadduse boli awo ziyinza obbayambako kubanga akola ki bafuna oyo eyazze naye eyabadde amukwatiridde nga omanyi omunaatula abantu ku piki abantu basatu kati ng'omulwadde ali wakati ali mabega wali amukwatirira kati nga booda bwavuga olwatuuse ku ki olwatuuse ku ddwaliro ono n'akola ki n'amuteekawo buteesi n'amulekaawo nga yeesigamye wa booda ku kibegaabega n'afuumuka emisinde abasawo bagenze okujja ng'ate oli afuumuusa against bamwetegereza bulungi akati wa booda ye bakyamulina ku ddwaliro bakyamulina ku ddwaliro kubanga baagala kumanya ebyabaddewo baagala kumanya wa booda yamugjiwa yo okumuleeta ku ddwaliro Lubaga yamugjiwa okumutuusa Lubaga ku ddwaliro kibagala okubanga bamanya bafune details ezisingako ku ebyo ebyabaddewo kubanga n'aba CBS benyini babakubidde essimu ng'omuntu ali Lubaga nga bagamba nti afudde ng'ali ku Lubaga ku ddwaliro ly'e Lubaga nga bagamba nti afudde byabatabudde naye tebafunye details zisingako awo bagenze okutegera nga bagamba nti ate omuntu yakoze eki omuntu yafudde ngenda kusaba ogimpereka like ate osubscribinga onyige kade bagita Fadi TV update simba nazo akati no bagamba nti bakabire ku CCTV cameras balabe oyo eyamuleese yiyani yamugjiwa bati wa booda bayinza omubuuza naye ate ayinza okwebisinga tabimanyi naye oyo eyamutadde ku piki omuleeta Lubaga obagala okubanga bafuna wali n'omu yasobodde namulaba face wadde omwetegereza awo CCTV cameras weziyinza okuyambira kw'eddwaliro ly'e Lubaga ddene CCTV cameras weziri kati zibagala okubanga bakola ki zibagala okubanga basinziirako balabe nga bamufuna musajja mukulu eyakoze eki eyaze n'owa booda kuba booda ebisinga tabitegeera bulungi wego balina okumanya kwa n'ekyamuse kinyini tewali amanyi bamusanze agudde kabenje biki ebyamuviddeko kubanga afa ebyo byonna bikyali awo bibuuzo bingi naye ate answers ntono ebibuuzo bingi answers ntono awe tuli bagita Fadi TV jimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga nekkale abali mu ggwanga erya Iraq Qatar Saudi Arabia kosa ne mu Oman bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga wano updates simba nazo each and every single day Jimese Kabito bwatyo bwe yafudde munnange bwatyo bwe yafudde kitalo nnyo ekya Jimese Kabito ku sayidi eyo nkusaba gwina followinga nawe ya subscribinga nti yongera okubanga ofollowinga Fadi TV bagala funa ku butambi omuko obwa recordings ku macha obwa kamera obwa recordings
kamera ziwalikodinze ku makya watussa musajja mukulu ono Jimmy Ssekabiito oli alyoka afuumuuke. Poliisi emwetaaga. Poliisi emwetaaga. Baagala kumanya yaani yo omuntu yamuggyawo okumuleeta mu ddwaliro alyoka amutuuse ng'afudde. Kuba basawo bagamba nti bamutuusiza yafudde nadda. Okwesanga oli yamuleese mufu ayagala kubuzaabuza bw'afiiridde mu ddwaliro oba afiiridde mu kkubo ng'oba oli abamutiddeyo ne bakwaki ne bamuleeta. Kuba oyo wa pikipiki agamba nti bannange nze omuntu nange musanze kkubo nagamba nti nkoleki mbatwaleko Lubaga mu ddwaliro. Owa pikipiki tebamusasudde na za transport n'omusajja wattu kubanga yadde alina omusasula ate yafuumuse emisinde n'awenyuuka n'adduka. N'aba CBS beekanze nga bagamba nti omuntu afudde. Musaade bamusuubira wakaawe ate nga kiraga ku CBS yabaddewo ndowooza eggulo. Yabaddewo kyo eggulo ku CBS ndowooza ng'ava okusaka amawulire ageewa esemba buli kuba eggulo n'abagamba esemba buli amasasi ganyoose. Ati kati kampeyini zitandise onaawulira baaba embooko n'amasasi era baaba Mukama Katonda asaasire kuba eri abagenda okufiiramu zino zi kampeyini ze mbabuulidde. Balirengera tezinaana kubanga zitongozebwa just bali mu kusunsulwa naye amasasi ganyooka okufaako butya balasidde okuba nga banogoka. Bitalo nnyo bambi bya Jimmy Ssekabiito mwongere okuba nga munfollowinga ne KB ne KRTV Uganda nazo zange YouTube channel zi following nazo tojja kubanga wejjusa gwe following ebyalo obindekere nzija kuba nkwapdatinga gwe just kole ekyo kya kufollowinga ebiralo bindekere ate subscribing onyige ne kale. Mbagala nnyo mwenna mubeere bulungi. Fadi TV kimwera.